bail eyabaddewo mu kooti olunaku lwabadde lwaddi lwakuna bail eyabadde mu kooti omukulu Mwizera n'aweebwa bail amawulire g'enfuna baloya ba Hajati Zura bataddemu dda okujulira bail eyesazibwemu. Buterevu ku mukutu Jika Media Poli. Mu mawulire agakagwawo galaga nti ye Haji Ali embeera yo yandibanga sinungi essaawa yonna yandizibwayo amukomera. Kankumalire akatambi katono nnyo n'oluvannyuma amawulire tukyalina mangi nnyo ddala. Baloya ba Hajati Zura ba state attorneys bataddemu dda okujulirwa bail eyo esazibwemu. Bakkiriza nti bail yabadde ya evubutuse mu Kangaroo Court, bail yabadde ya kigewugewu, bail yabadde ya kimpatiira, bail yalese a lot to be desired. Era baagi receiving under complete protest. Bataddeyo dda okusaba kwabwe bail gye baawadde Mwizera esazibwemu. Bagamba nti omulamuzi teyakoze kye bayita bail hearing. Kuba hearing mubaamu okuwuliriza awakanya n'asaba. Wabula yasomye busomi bipapula. Mpapula zaawandiikibwa sayidi eya Mwizera balooya be nga basaba bamweyimirire. Waliwo n'empapula submissions ezaweebwayo sayidi eya tiimu ewolereza oludda olw'omwana Nisha oba ba state attorneys nabo ne bawayo submission zaabwe. Omulamuzi yakyogedde nti ze yasomye n'akola okusalawo. Balooya aba Nisha omwana Nisha oba basinga bemuyita balooya ba Hajati Zura basazeewo bajulire kuba bagamba nti bansereku balooya ba Mwizera babadde balina okukola submission ku floor of court ne ba defendinga kye basabye nabano ne bakiwakanya era baali bateekamu special application ng'esaba omulamuzi nti abawo omwaganya okubaako ensonga ze batunuzaamu Mwizera oba ze babuuza Mwizera oba ze bamuchallenginga oba ze bamukross examininga ku the floor of court akola okusalawo ng'amaze kuwuliriza ku floor of court. Balooya bano era bawakanya ekyokuba nti ba sureties oba abeeyimirira Mwizera. Surety ye muntu eyeewaayo n'awaayo ennangamuntu n'awaayo ebimukwatako n'akweyimirira. N'ebirala byonna kooti byebeesabye ssente biki byonna as the requirements go. Balooya ku team oba ku side ya Hajati Zura n'omwana Nisha bagamba nti registrar wa court teyayina buyinza bu receiving ba sureties. Kuba njagala ojjukiremu nti ba sureties abo oba abantu abeeyimirira Mwizera olunaku lwe beesowolayo oba lwe beeyanjula eri court omulamuzi Mwota teyaliwo. Justice Isaac C. yaliwo. Waliwo Salamu registrar ye yaliwo. Balooya bano bakiwakanya bagamba registrar tasobola ku receivinga sureties mu musango oguliko omulamuzi ng'aguwulira, mu musango ogwaweebwa omulamuzi aguwulire. Era balooya bano bagamba nti tewabaddewo nsonga egaana adjournment ku lunaku olulala nga ne state attorney owa Hajati Zura lead state attorney lead counsel mu musango ogwo waali ate nga n'omulamuzi yennyini abadde amala ebbanga oluusi nga tasobodde ng'ensonga ze zitegeerekeka era nga ziri conceivable nti omuntu tasobodde kubanga ali mu workshop kubanga omulamuzi alinayo ebintu ebirala kati ne looya wa Hajati Zura lead counsel ayina okukkiriza nti naye bwe yabasaba nti olwokuna taliiwo baali badde baamuwa omwaganya ne bakola adjournment najja ku lunaku olulala oba Monday oba ddinga adjournments oba badde bazikola. Ekintu kye baagaana ate era njagala mwawule nnyo balooya
mulimu balooya nga omulimu gwogwo gwakola nga is a practitioner, practicing lawyer buli lunaku ayina cases endala diary bw'agibikula ayina ba clients abalala ayina a wider spectrum of legal issues z'alina okudiiringa nazo. Kakati ye mukulu oyo state attorney ali mu musango gwa Hajati Zura. Si omu ne ba Honorable Nsereko ne baani balooya abalala b'oyinza ossanga nti ekyobwalooya takibeera mu bbanga lyonna. Abamu bakola ne ku busuubuzi bannabyabufuzi oluusi bwe wabaawo omusango ogulimu kaakubiddewo ogulimu amawulire ne baguyingira. Kati bo kyova olaba buli adjournment gye bakola bagamba weetuli. Bagamba mbu bangi small group y'abantu 2 oba 2 baba meka naye buli adjournment temubaamu n'omu agamba nti kwolwo nnyinawo client omulala. Kati definitely bo balina kubanga weebali. Kutujika media muganda wange ekwokyali nkulamusizzaako nnyo n'enkwebaza n'egyo gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Embeera nno bwetyo bweri sayidi zeeyo ebintu byandiba nno nga byakaaye dda. Oyo gw'ova okulabako ye Justin Nammere, ebigambo bye kansuubire mu byewuliriddeko. Bano be bakyala abasinga okukuma omuliro mu nsonga zino era nga bakakasa nnyo nti bo tebaagala kulaba Haji Ali ng'afulumye, alina okubeera nga abeererayo ddala mu kkomera. Ne ku Beiro kwennyini bano abakyala baali bavuddeyo nga bategeezezza nti ne banaakola batya kagwake keetonye Haji Ali tajja kusobola kubeera nga mwanatu afuna Beiro. Y'ensonga lwaki olaba nti olwafunye Beiro balemeddeko baagala kubeera nga Haji Ali bamuzza mu kkomera ku nsonga ezigambibwa nti Beiro yamuweebwa mu bukyamu. Beiro yali tasaanye kulabika nga mwanatu agifuna era bakola kyonna ekisoboka. Ategeezezza nti balooya aba Hajati Zura bali mu kukola kyonna ekisoboka era bamaze dda oteekayo okusaba kwabwe nga basaba Beiro ya Haji Ali Mwizera gye baamuwa ebeere nga esazibwamu lwa nsonga yamuweebwa mu bukyamu. Yali tateekeddwa kubeera nga mwanatu afuna Beiro basiki. Beiro yali teteekeddwa kwanguwa nnyo bwetyo. Yalina okutwalako obudde nga bali mu kuwuliriza ku nsonga ez'okuwa Haji Ali Beiro era nga ne ba looya aba Hajati Zura bali beeteefuteefu mu kugezaako okuwakanya okufuna Beiro nga Haji Ali Mwizera yagifuna. Kakati bali disappointed nnyo nga bw'okimanyi nti Haji Ali Mwizera Beiro yamuweebwa era bali mukola kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga Beiro eno mwanatu esazibwamu. Olowooza kino kinaasoboka? Njagala ogende mu comment section embeera bwetyo gye tuba tukubaganyaako ebirowoozo. Omusajja bamusiba emyezi kati yali agenda kuyingira emyezi 3 mirambirira ng'ali mu kkomera ekigo. However, ku bigambo byonna ebyogerebwa kwa Hajati Zura ebyo byo tibabitunuulira. Ebyayogerwa kwa Hajati Zura byonna bye mwamanya ebyaleetera n'okukyusa olutambi ne luva mu kutunuulira Haji Ali Mwizera ne lutandika okuteekawo question mark ku Hajati Zura olw'ebigambo ebyamuvangamu nga bikubagana. Lira ayogera birala n'enkya n'akomekkereza ng'ayogedde birala. Ate ne wabaawo n'ensonga endala ey'okubeera nga bwino mungi nnyo eyavaayo ku Hajati Zura. Bingi nnyo ebyayogerwa ku Hajati Zura ng'era mu byayogerwa mwalimu ebintu ebituufu n'ebikyamu era byali bingi nnyo. Omukyala nga Justin Nammere ne ttiimu abawagira Hajati Zura balina ensonga nnyingi nnyo zibatannaba kubeera nga bakola ki, zibatannaba kubeera nga mwanatu beetegereza. Ate ng'ensonga ezo nkulu nnyo nga bw'okiwulira. Ensonga esookerwako y'ensonga eya audio eyasooka eyafuluma. Audio eyo ttiimu Hajati Zura bagikwata ne bagyeditinga ne bajjamu ebigambo eby'amakulu bye balowooza nti bijja balabisa ne balekamu ebigambo bo bye bawulira nti bisobola okubataasa ne bagita bwe bato. Era muganda wa Haji Ali ye yata audio eyali original ne tubeera nga mwana tutwongera okakasa ensonga nti omusajja bandibanga bwe batyo bamuwaayiriza. Ensonga endala gye babuusiza amaaso y'ensonga ya Nabaana okuvaayo. Bategeeza
nti Nabaana ya Nisha yavaayo. Ekyo kyagenda okuzuulibwa nga kikyamu. Nabaana teyavaayo nga bwe yali akola ki nga ajatizuula bwe yali mwanatu ayogera. Bigambo bingi nnyo bye yaleeta nga mwe muli n'obujulizi bwe yaleeta obw'enkumbi, ndowooza mubujjukira bulungi. N'obujulizi bw'enkumbi nabwo yabuleeta, naye obibi byonna kooti yabigoba. N'aleeta n'obulimba obulala, obulimba obwali obw'enjaga nti Haji Ali yali akozesa enjaga. Ebyenjaga byo Haji Ali yakeberebwa era ne kizuulibwa nti ddala yali takozesa njaga. Kitegeeza nabyo baali bawaayiriza muwaayirize. So kati bw'otunuulira embeera eyo yonna olaba nga ebintu bagezaako kugatta bigatte, omusajja baagala kusiba wa bwerere. Genda mu comment section Butereevu tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku eyo video gy'ova olaba ey'omukyala Justine Nammere ategeeza nti ssaawa yonna Haji Ali yandiddayo mu kkomera Ekigo. Tukubaganye ebirowoozo, kale munzikirize mbaagalize Sande ennungi.